3 oba 29 ezikola emiliyoni ya Uganda kubanga sente zaffe mu Uganda tezinavali mu Amerika tezikuyamba na kupangisa ruumu mu area y'abageto. Ojja kulinnya ebyo ojja kubiraba ojaga tumusoma tugamba nganga ndozo baagamba ki ate nga zakagambo kanyumira kale kati kakunnyonnyole kye kategeeza. You will not be ghetto, you shall be blessed. Kyogere n'abaana kati n'abeera n'omukisa. Gamba n'abeera n'omukisa. Nina abaana mu Amerika okulya Isaya n'abalonga Isaya manye abaana bange balimu ako tebaagala bintu bya wansi. She's ghetto. Nagamba nyamuteeke hano we. Nakwayogerako mu Amerika naye ng'ate oli alemeddeko. Katobeera ghetto Mukama agalobere n'omukisa. Kyogere n'amanyi kati ngenda kulaba omukisa. Omanyi mu Amerika abawala be bakwana abalenzi. Ava eri n'agamba nti I like the way you look. You would make a good husband. Ng'ate ffe ne twamulamu nga mu kukola ebyo ate obeera nga malaaya. Olinda omusajja n'akwogera bambita mu bikola olinda n'omusajja n'akwogereza. Naye tobeeri Mukama ndaze era bwe tula bwe ntubira mbeera olutiko sebaka siya ebyo tobikola. Olutiko olimatone obwenzi bwe lutiko lw'ogamba wanika emikono gye Mukama tukyuse tubeere abalokola bakozesa ekitiibwa. Amiina. So are you happy today Mukama kyakolede musuma emaki? Ngano gyalanga bagenda kuwakanira airtime aweddeko ku simu balina gwe bageya. Kakati Isaiah ne mugamba why don't you come and marry in Uganda? Naga nti mange what? Never come and marry someone black, someone African. Nekasirikirira. Nenga kakati tuyagala bazungu. Tuyagala baduga kugenda koloti. Amiina? Nasirikira ekya Uganda teyanyeze. Gamba nti amiina. Ne mugamba omuzungu omugaanyi ate twagala kujja kuwasaba ogenda myaka 3 tuli ku kinnaale nadi abazungu. Ng'akyeremye. Naye Mukama ajjamu okwagala mu mutima gwe. Kati nawanike emikono gwe nti mu linnya erya Yesu nange Mukama agenda kumpa okwagala ku mutima gwange. Haleluya! Kyogere n'amanyi ogenti nange Mukama agenda kola agenda kumpa okwagala ku mutima gwange. So Musumba Emma, congratulations Father, I bless him right now. I thank you Rabbi nawe. Ngasikulira Mukama wanike emikono. Buli kyembalo ekyange tekiriko lubaale. Buli kyembalo ekyange tekiriko kugenda mu nnyanja. Buli kyembalo ekyange tekiriko Illuminati. Buli kyenfunye mu nsi eno lwakuba nti Yesu oli nange. Wanika emikono kinnemu. Buli kyenfunye mu nsi eno lwakubanga nti nawe. Ngasikulira Mukama buyala. Buli kyembalo ekyange lwakubanga nti nawe. Kyensala mu nsi eno era nange. Bwe nkuvaako kitange buyala. Kibawuli faanana amagumba mu kiwonvu. Shadrach, Meshach na Abednego kunono wetu. Olawulira omuntu kyayogera si kyekisalamu Katonda kyamwogerako kyogera okuwe.
njagala kussa emikono ku bantu mu kifo kino kubanga atejja kudda nga basumba bala bamaze okuweereza bonna bamantulako katono kubanga ninga avaawo nkomawo nze ngenda keesa obudde nga ndi wano bonna bananvaawo nkomawo olwimba maze tutegeka you ready emmotoka tugenda kugigaba mu time ya fireworks nga n'abantu abala bamaze okutuuka Kubira Yesu engaleza amanyi g'amakyala